Wasomesaako wano ku ngeri omuntu bw'oba okutta ekyapa ng'oggyeko ebyokugamba nti kangende mu lands kambeeko gwenkubira mu block number n'ebirala nti waliwo obukugu osobola oba otunuzaamu essimu oba okozesa essimu n'okeberera awaliwo ebintu ebisookerwako n'omanya nti kino ekyapa sijja kukisobola oba nja kukisobola kati mbadde nsabaako nako tukannyonnyole. Tulina okwebaza gavumenti yaffe ya Uganda terina byegenze erongoosaamu obuweereza naddala mu minisitule y'ebyettaka era nga yeeyambisa tekinologiya egenze ewonya abantu obwetaavu bw'okutambula eŋŋendo kubanga lu research walina ng'ogenda ku kakalabizo lyennyini erya minisitule awali land office n'ojjuza foomu n'osasula ssente mu bbanka n'owaayo foomu ne banoonya ebikwata ku ttaka eryo ne bakuddamu mu buwandiike nti ettaka liri mu manya ga gundi kuliko caveat oba mortgage oba ensonga endala yonna. Eyo yenkola gye tubali nayo okumala ebbanga eriwera. Naye kaakati emabegako awo gavumenti yakyusaamu ng'omuntu asobola okukola ne search ng'agenze ku Uganda Registration Bureau Services Bureau URSB nga bw'otuukayo eyo nayo by'ofuna mu ministry nayo bifuna. Kati ate omwaka oguwedde baakyongeddemu ebirungo nga n'omuntu asobola okubeera ku ssimu ye n'akola search eyo ekintu kye baayita public portal ti ministry yakoze technology on neeteekako n'olutimbe omuntu wa bulijjo kwayinza okugenda n'afuna obuweereza ye ng'omuntu wa bulijjo kye tuyita public portal. So n'olwekyo omuntu alina simu seereza asobola okugenda bugenzi n'ateekako data n'asobola okuba ng'asobola okugenda ku internet. Atalina data bino byenjuga tebijja kukukolera. So olina okuba ng'osobola okugula data abalina seereza mukimanyi esente z'osasula eri oba Airtel oba MTN ne bakukkiriza okugenda ku mutimbagano. Kakati n'ogenda ku website ya Ministry of Lands oteeka mbuteesi ku ssimu yo oba mu Google search oba search yonna gy'okozesa ti Ministry of Lands Housing and Urban Development ejja kuleeta website yaayo. Website yaayo onoonye public portal era eyo bw'onoogigendako ejja kuba ekuwa obuweereza bw'oyagala. Oyagala kukola saaki bw'olaga nti saaki nga onyiga akasaaki ng'ekubuuza ettaka lirisangibwa. Kikulu okumanya ettaka gye lisangibwa kubanga ayagala ettaka eriri e Kayunga saaki gy'anaateekamu ajja kuteekamu district y'e Kayunga. Ow'e Luweero bw'atyo ow'e Masaka bw'atyo n'olwekyo olina okumanya district n'ogiteekamu. Bw'ejja kubuuza county ekubuuze ne block ne plot. Ebintu bino ku kyapa bibeerako n'olwekyo bw'oyagala kunoonya ku byakyapa kiba kirungi ogenda mu ebyo nga n'ekyapa okirina obiteekemu ebyo era ejja kusaba akasente k'osobola okusasula ku ssimu okasasule ate olekuwe ansa gy'oyagala kyettaka plot number gundi block gundi county gundi liri mu mannya ga gundi alina loan mu banka oba kuliko ow'ekibanja gwakayana naye yateekako caveat oba kuliko ensonga endala yonna bw'eba liizi nti alina emyaka bwegiti egibulayo ne byonna ebisukka ebyetaaga okumanya ku liizi. Bw'aba wa freehold naye era kijja kwogera nti ekyapa kya freehold baamuwako obukwakkulizo nti alina okusasula abantu ab'ebanja abali ku ttaka eryo nga ogende okwagala okubako kyokola nga otegedde. N'olwekyo yenkola yakufuna buweereza ng'oli mu ddiiro lyo ng'oli mu nnimiro yo ng'oli wonna gy'oli naye ng'okozesa simu seereza.